bambi Grace Khan singa mukama muyamba cause Grace Khan is that talent mu Uganda emu kuzisinga ebbiri. Thank you, Jehovah. You deserve Nze Grace Khan mutwala nze Grace Khan mutwala nga ali omu ku bayimbi yasooka yewookubiri yewookusatu nga byonna bene ebifo bisatu yabirina. bwe butambye bwasooka okutambula omanyi ngenda simbulirawo Grace waliwo obutambye bwasooka okutambula nga bulaga nti gwe omisinga Jovan bwali butuufu bubwo oba maloboozi gaali magattiri? Oboolyawo gaali gange naye mu mbeera eyo emabega awo nali sirimu sense zange bulungi naye oluvannyuma abantu bange ate omwali ne Jovan yennyini ne banyambako nentereeza like nemba nga Yeah. But you look good. Thank you sweetie. Mwebaze nnyo Jova, mwebalize nnyo mama makula bujingo n'abalala abatonotono baanamenya oluvannyuma. Jova nakibaddemu nnyo bambi. Omukono gwe gubadde gwa ddyo, cigar left. Yeah, okulabika kwange webati and everything abaddemu nnyo, abadde musaale. Yes. Voice notes ezo olwamala okutambula n'akunoonyaako oba tubuulire. Sina kyekinnyonnyolako ekyo kyensinga okumanya Jova alina omutima omulungi yali munnange like lwaki teyeyogerera? I think waliwo naddala ebintu ebisembyeyo ebadde bifa ku Grace Khan kigenda bagamba nti Grace Khan tabadde nga yekka abaddengako gwe bayita oba mutaka erinnya baba lyogera batya Segamwenge nga kuliko mutaka Kayaga kati leero omukazi wattu oba omutunuulidde luli byonna ne byabadde ng'akola emabega wonna era kyenjogamba nti abantu bamusonyiwe kuba Grace ye muntu ng'amaze okudda mu sense ze yatubuuza gye yali right now leero gyali yatubuuze nate najjayo ntya gyali leero yes gyali leero temufaayo gyali leero mujja mmanyayo mpola mpola era nga mumufunye omukisa ne mulabako leero yes ne tumutwala mu mbeera nti ave mu society gy'abaddemu tumukyuseko ku environment tulabe nga tebamutute mu rehabilitation center fe ne tumutwala yes taga rehab bangi ne bavaayo nga baagala bamutwale mu rehab naye nze ebbanga lyendabye rehab sirabyeko muntu akyuse yes ava ate ayongedde kutabuka bubi nnyo kyesimanyi nze kyemmanyi nti kirabika kifaanaganako n'abantu abagamba nti kizibu omuntu okukola ekirwadde n'amala n'agamba mbu ekirwadde ekyo bwe yakikoze mbu aleese eddagala erikiwonya aba anaalyawa nga yakikoze kufuna ssente oba okitegeera so bwe kityo kigatta ku Grace Khan nti byonna mukazi wattu ebyamubaddeko emabega leero I think mumulaba wanjawulo mulaba enjawulo ye mulaba okuba nti naaliki ali representable kati omulaba ageze munene omulaba nga yes takyamaguka nga luli nga beera mu kamera nabeera bwati alinga anoonya obucupa alinga okitegeera no I'm telling you mbabulira mazima agali ku Grace Khan leero muntu omulaba nga abeera mu kamera abeeramu nga ye mumuyambako okubeera nga atereera kyenja okugamba okusinga ajja kuba Katonda byonna yabikoze kuba ffe amazima tukirinaako mukono kyenjo bagamba omukono gwe tukirinako kubeera nti twakwata Grace ne tumufunira nti wali ne tumufunira nti no ojja kutambula bwoti ojjako ne tumutaako amateeka gaffe nga bwe tumuwa n'ekyo kimuletera okubeera nga takyanywa takyakozesa biri bikubwa n'okumujja mu environment ey'abantu oba kye bayita peer grouping abantu ababi yes abamuwaga ababadde bamunywesa ebyenge ebiyagayaga biki ebyo leero newabakale ng'ataddemu ayinza okuba ekyennya ateekamu aba ataddemu ekicupa emu ate na tetugikkiriza naye ng'omufaako nnyo Grace Khan emabega mu ntandikwa Grace Khan has been a good friend to me very a good friend lwakuba nti waliwo embeera emu oba endala eyali eri mu kwagala okujja ekole kye bayita diversion
ku ngeri bwe nali ne Grace Khan abo kitegeera kati mu mbeera eyo nga nina okuzza ekigere emabega obulamu busobola okubeera nga tuddamu butereza n'ate Grace Khan yakola ki ndoza yayitako buyisi ne banneebe nga bwe baali bamupikawo ebityo ne bayitamu ne bagenda kati mu mbeera eyo Grace Khan yakomyewo era nga kyetusaba okuterera yeah, we are good friends. Very, yeah, good friends. Yeah, we are good friends. We are good friends. Era Grace Khan kyensaba ku bantu mbasaba ko yali akoze ekivulu kye ne tukijjayo mu mbeera nga twagala asookadde mu normal senses ze mu mbeera eyo nga kyensaba era kintu kyekimu muyambe Grace Khan mudde ekivulu kye tunaba tukitaddewo adde era mudde yes kino okudda olw'ensonga nti bambi waliwo abaali basasuddeko ssente si kyo waliwo abaali basasuddeko ssente era nga mu kyo I think tukowoola buli yenna asobola okuyamba Grace Khan we tumutuusizza leero beeyongere omukwatako bamwe support asobole okweyongerayo ate nnyo oba okitegeera bwe kityo kati nga wamukolagana ababiri tugambe n'abalala bangi gye bali emabega waffe anti kati wano mu kamera tulabawo babiri Siri mukulu wange Jova nga wakomeza waliwo abalala abamuliko abali bonna si ba kamera here or there naye tubeebaza nnyo ate atera obeebaza mu kamera Jova tuba mentioningeko ndyoke njogere Kushi waliwo Kush wa TikTok waliwo Ajay Swag waliwo Mami Florence Nampija Mama Jen Nakachwa timu nene nnyo waliwo Mami Bujingo gwe bayita Susan Bujingo yes ne Pastor Bujingo bonna n'abalala bangi emabega eyo gye bali era I think bwe tunaba tugize Grace Khan ajafunayo mu kiseera okwebaza abantu abo mu kamera era oba ku stage bwe kitolwa okuzza obulamu bwe Grace oyiseko mu mbeera ey'okutyoboola mu bantu nga bagamba nti n'empisa zo si nnungi oluusi abamu nga bakwevuma embeera eno ekuyisizza etya ggwe nga ggwe omuntu ebiseera ebyo nga sinaba kulaba kirooto waawo gye ndaga nga nkyali mu mbeera mukulu Jova njayogedde nabeeranga mbeera n'ekintu ekyokubeera nti nsobola okukirowoozaako naye kati right now ndowooza nnyo ku bantu bange naddala abanwaniride behind cameras nga Jova Luzinda Jova neyanzizza nnyo sobola adde okufukamira or something but manyi buli kyobadde okola obadde okikola okijja ku mutima kyovola kibadde tekirina mu kamera no mukwano gwange eyafuuka muganda wange what can I even say omuntu abaddewo bambi and byentunuulira byokka I'm looking at the positive side of it siri kutunulya abantu bakola bintu birala tulaba ennaku zino we mutambula like ku show kati era muzze babiri tugambe nti ne baba bookinga Grace balina kuyita mu ggwe nedda kalate Grace tetusobola mujjako kintu kye tukyeze tuba tetwagaliza ate tuba tetwagala percentage ku Grace Khan ffe twagala Grace atambule era oba bookinga Grace nga Grace era oliwo obadde ng'okuba essimu nga tugamba Grace ayinza obutasobola kukolera kuba ayinza obutatuuka oba okitegeera naye ku luno tugamba Grace Khan agenda tuuka era mumuwe show era show bw'agifuna ffe kyetumanya kimu nti afunye show bweti egenda abeera ano bwe wati ne bwe wati tumujjukiza budde na motoka kyegenda omuvuga netuuka mu time ne bamutwala n'agenda n'ayimba n'amala n'addawa ewaka Grace waliwo ka video ke wapostinze n'oteekako ko obugambo obugamba nti oba okyamisinga taata w'omwana wo kituufu oba mu budde ki sinaba kikolako oyagadde kireetera wannainidda avent taata w'omwana wange alibeera taata w'omwana wange ne bwe ndiba oba nfumbiddwa ne bwe ndiba ndazeewa alisigala nga ye taata w'omwana wange omanyi lwaki kyensinga okwagala ate ku baganda bange be twava nabo ewala ye nga tanaba nakundaba bantegeera nnyo nti basigala nga nabo bamulaba nti taata w'omwana wange naye kyendasaagala ate mumalirako obudde bwange because njagala kufokasinga ku
bintu wono ngamba sauti bandi Jovan Luzinda ina sauti bandi solo genda nemfuna akalimo like nemvimbirayo nemberanga kati wenda batebyo mbasi bitegere ekyadda been traumatizing atenga tulimo mujjamu tata w'omwana Jova asigala tata w'omwana right si ekyo talivaawo kwagala butayagala kati ndi Grace Khan another brand nga ndi mo sauti bandi. So when you signed under Sauti Band? Listen, nze wenkola ne Jovan bulonda banga nyimiridde twakokola by the way ne ba Pretenders. Nze wonda banyimiridde ne Jovan. Wonna wanteeka nsobola okuyimirira okwoza real. I love working with real people. Naye kyemanyi mutima gwayagala nnyo okola n'abantu abali real. Abantu abatali real batutawaanyiza nnyo. Abamu tetunana bategeera kisembayo naye batutawaanyiza ne ba like ne tubeera nga like in and out. Oh my God, Jova nyambeko. Akasembayo. Okay, akasembayo mwebale nnyo mwebale ddala tosobola kukola bintu binene nga tolina ssaala za Mukama Katonda. Mwebale nnyo okubeera nga namwe mutusabiddeko okubeera nga buli yateekako essaala naga bambi muyambe Grace bambi Grace Khan singa Mukama muyamba because Grace Khan is that talent mu Uganda emu kuzisinga ebbiri. Thank you Jova, you did nze Grace Khan mutwala nga ali omu ku bayimbi yasooka yewookubiri yewookusatu nga byonna bene ebifo bisatu yabirina anti ye talent mu Uganda gye tutalina ng'ate weeri oba okitegeera nga teriiwo ng'ate weeri nga tugiina naye nga weeri mu mbeera kikyengezaako okutegeeza nti twali tugenda fiirwa talent ennungi olw'okuba tetulina abantu ba mitima miyambi oba abayinza otuna bantu bali batunira Grace mu mbeera nti n'ekiwala kino naye biki naye okitegeera kyesiruwaza so nga Grace alabika yalinako ekirala abala kye batasooka tunuuliranga bo oba okitegeera so mu mbeera ne tugamba netwesitula Mami Makula Pastor Bujingo n'abalala bonna abali ku group kwe tukolera ebintu byaffe ne tuba nga twakola ki twasalawo tukwate Grace n'ekitone kye twagala kizza so all we need is the support okuva gye muli abantu mutuyambe twongere okukwata Grace Khan tumusitule tumugye wetu abali bamukooye abali bamunyigidde abali bamukyaye mbasaba muze support eyo tusobola okubeera nga tusitula Grace tumugye ano tumuze ku level eddako because this is the next generation. Yeah.